Ministry y'ebyobulamu eyolekedde okwongeza ekiseera ekya campaign ey'okugomeramu abantu ekirwadde lumiimamawuggwe mu Kampala mu nkola ey'ekikungo gye yalangirira oluvannyuma lwa bannayuganda obutajjumbira nnyo mu nnaku zino 5 eziggwako olwaleero ezasooka okuteekebwawo ng'abamu babitunuulidde kyamulinga Salambwa Lyansenke. Ministry y'ebyobulamu yatandika okugema abantu ekirwadde lumiimamawuggwe mu nkola ey'ekikungo okuva ku bbalaza eya Sabbiiti eno era enteekateeka eno ekomekkerezebwa lunaku lwa leero wabula kizuuliddwa nti obujjumbize bwa bannayuganda tebubadde bw'amaanyi okutwalira awamu. Uganda esuubira okugemesa abantu waakiri obukadde 4,800 okusobozesa ebintu ebimu okuggulibwawo wabula mu Kampala n'emiriraano kitegeerekese nti okugema kuno tekujjumbiddwa kimala. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti abantu bangi babadde balimu ekiwuggwe olw'okutya nti bayinza okukubibwa eddagala eryayitako olw'ensonga nti libadde lisuubirwa okuyitako omwezi oguyise. Omuteesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Kanziira Diana Atwine agambye nti bandiwalirizibwa okwongerayo kampeyini eno okusobozesa omuwendo ogw'abantu abagemeddwa omutuufu ogwesalira ogwetaagisa gavumenti gweyagala okutuukirira. Bwe kinakyetaagisa tujja kwongerayo ennaku ekikulu kulaba nti vaccine zaffe ze tulina zino ziggwawo. Of course tetujja kubaawa vaccine ate tutereke second dose. Kati ng'abaafuna Pfizer tujja kubaterekera doozi bwe banaatuusa obudde okufuna doozi yaabwe ey'okubiri bajja kukomawo era tujja kukola the same campaign tukomewo babawe second dose. Omanyi zino vaccine ze tubadde nazo ezalina short half life yali donation batubuuza basooka ne batubuuza tuzibawe oba tetuzibawe ne tubagamba munnange beggar has no choice. Dr. Kanziira Diana Atwine era annyonnyodde nti Uganda yakufuna ettundutundu ku ddagala lyayo lye yeegulidde ku ssente ez'omuyiwa omusolo owa kuno mu mwezi guno nga zino si z'abagabirizi ba buyambi era ze zimu ku ddoozi obukadde 18 ezaatumizibwa. District zigenda kufuna era doses endala zigenda okukozesebwa. Omanyi vaccines zino teziri available kubuuli singa zaali easily available bandibadde batuleetera dda naye batugamba mulindeko tugenda baleetera. Omanyi tuyina ebintu bingi nnyo ebiri running at the same time. As soon as we are prepared zijja kutuuka mu ggwanga tezinakutuuka n'ezijja. Ebyo nga bikyali awo abantu b'Ekyengera n'ebitundu ebiriraanyewo bakedde kukonkomalira ku Mugongo Summit ekyengera we bagemera obulwadde lumiimamawuggwe bagenze okutuukawo ng'abasawo beekandazze nga n'ekifo bakiggadde embeera n'efuuka yagujja bagidde mbalabe mu jjute. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulu abasawo mu kifo kino beekalakaasizza ne beediima nga bagamba nti ensako yaabwe yasaliddwako nga tebaategedde lwaki yasaliddwako ne balagira abantu nti bakomewo olwaleero. Wabula abamu ku batuuze abakedde mu kifo kino si basanyufu n'embeera gye basanze mu kifo kino nga kirabika abasawo bakyali mu kwekandagga kubanga ekifo kiggale. Namiyingo piisi netukedde ewagemezebwa afa abantu batuuse we bagenda tewali kiraga nti baleera abasawo banajja ate jjo nga twabadde mu kwekalakaasa kwereeka nabo batugeme ne bagaana ne bateeka wansi ne batugamba tujja kujja ekya bagenda tugema. Olunaku olw'ejjo wano abasawo baadde beekandazze wano bagamba ensako yaabwe eyongezeeko okuva baadde bagikendeeza okuva ku 1,000 okudda ku 5,000. Kati abasawo ne beekandaga era abantu abasinga ne bagenda nga tebagemeddwa kyo ekya COVID-19 ono ku Summit College ekyengera. Kati olunaku olwaleero abantu bakedde kweyiwawo babageme naye batuusewo ng'ebikolwa byonna baabitutte nga n'abasawo tewaliwo yadde n'omu. Meya owa Kyengera Town Council Matayathi Mulumba wa Lukaggadduka ekibabu agambye nti waliwo obutakkaanya wakati w'abavunaanyizibwa ku kusasula abasawo n'abasawo bennyini n'agamba nti kino kizingamizza enteekateeka eno ey'okugema abantu. Abantu bange bakedde kukonkomala naye ng'obuzibu bwe bwadde buvudde nga abasawo basuubizibwayo akasente ak'okubasasula ate bamaze bafuna communication egamba nti kebabasuubiza bagenda ate kukatemako. CBS bwetuukiridde omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu ku nsonga y'abasawo okutandika okwediima n'okwekandagga agambye nti kakinoonyerezeeko balabe ekiddako.
Paalamenti ya Uganda ekkiriza omubaka owa Kiraka North muna FDC Anthony Okol okukola ebbago erireetawo ennongosereza mu tteeka erifuga paalamenti eri Administration of Parliament Act okukendeeza obuyinza obw'ebbanguliro ly'ababaka n'abakozi ba paalamenti erya Rebecca Litwala Kadaga Institute of Parliamentary Studies eryabbulwa mu yali Speaker wa Paalamenti y'ekkumi Rebecca Litwala Kadaga. Mu Paalamenti ey'omwenda ebbanguliro lino lyali liyitibwa Institute of Parliamentary Studies nga livunaanyizibwako olukiiko lwa Parliamentary Commission wabula mu Paalamenti ey'ekkumi omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Eddokolo Cecilia Ogwal Atim yayanjula ennongosereza mu tteeka erifuga Paalamenti eri Administration of Parliamentary Act ne likyusibwa okufuuka Rebecca Litwala Kadaga Institute of Parliamentary Studies era nga lyetengeredde. Omubaka Anthony Akol mu kiteeso kye yayanjudde mu Paalamenti akawungeezi k'eggulo Paalamenti mwe yamukkiririza okugenda okubaga ebbago lino yagambye nti ekyali kyakolebwa Paalamenti ey'ekkumi okufuula ebbanguliro lino kumpi eryetengeredde kyali kikyamu nnyo mu ngeri ya koppenga masavu g'engabi. Actually, the law is confusing there. At one point, it falls under Parliament because it is a commission of Parliament to appoint a board, which board is almost idle. It's not doing any work which is important, because when you look at it properly, the work which is done by the institute now, the way it is put separate, it is like the work of an institution like Uganda Management Institute. It is a work or like institution of LDC. So it is duplication of service. That's why we are bringing it as a department in Parliament. Dani Kimoshi omubaka wa Kazonga ye yasembye ekiteeso kino agamba nti obuyinza ebbanguliro lino bwe lyaweebwa bungi nga libadde liddukanyizibwanga eritali wansi wa Paalamenti. Okusinziira ku babaka bano etteeka lino libadde terirambulula bulungi buvunaanyizibwa bwa mmyuka wa sipiika ku lukiiko lwa Parliamentary Commission nga ne sipiika lwatabaawo omumyuka we kizibu okukubiriza olukiiko luno okuggyako nga sipiika amaze kukiteeka mu buwandiike. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebangu. Omuntu yenna alina eddembe okwekubira enduulu mu maka g'obwa pulezidenti singa alemererwa okufuna obwenkanya mu bitongole ebivunaanyizibwa ku ekyo nga munnamateeka Nathan Bwogi bw'annyonnyola. Kooti ze zino okuleeta obwenkanya obwenkomeredde mu bantu ab'enjawulo. Ne tukirabeko emisango mingi gye gibeera mu makooti okumala emyaka nga 3 amu ne batuuka n'okufa. Bwe tuba tusobodde okubeera tuyita ebiwayi byonna nga bandyagadde okwebamalira ensonga zaabwe waweerwa kooti. Tekina buzibu tubasembeza abantu abo kye babeera bakaanyizaako kyonna tukibateekesa mu buwandiike. Bakiteeka mu buwandiike tufuuka tukwatagana n'abalamuzi abakola ku nsonga ezo ne bawa ensalawo ya kooti gye bayita consent judgment. Abantu bano badde bayombagana naye bakkiriziganyiza abayita amaka g'omukulembeze eggwanga era tusaba ebyo bakaanyizaako bye babiteekebwa mu nkola. Balina right obeddembe lyabwe okujja n'ekubira omulange wa pulezidenti. Gavumenti ya Uganda egenda kuddamu okukola ennongosereza mu tteeka ery'ekittavu ly'abakozi eppya erya NSSF okuggyawo akawaayiro akajja omusolo ku nsimbi ez'abakozi eziterekebwa mu kittavu kino ekya NSSF. Ensimbi z'abakozi eziterekebwa mu NSSF zibasalibwako ku musaala gwabwe ogwa buli mwezi olwo n'ebitongole bye bakolera ne bibateerayo akasimbi akongereza ku ezo naye nga kitegerekeka bulungi nti ate omusaala ogwa buli mwezi gavumenti eba yaguggyako dda omusolo. Kati n'olwekyo akawaayiro kano akagambibwa okuba mu bbago ly'etteeka eppya erya NSSF kajja abantu mu mbeera okulaga nti ate gavumenti eyagala n'ensimbi eziba zibasaliddwako okuzitereka nazo ziggyibweko omusolo nga kitegeeza omusaala guba guggiddwako emisolo emirundi ebiri. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ategeeza laadiyo kya Bassa nti bagenda kuwandiikira sipiika wa Paalamenti n'akakiiko akakola ku tteeka lya NSSF eppya okutereeza mu kawaayiro kano akakwata ku musolo guno. We'll clarify it through the process to call Mateka, engage Wakolamu Mateka. We'll clarify it with the committee. Mbaja kutegeza akakiiko tujana kuandikira speaker tumunyonyole ensobi yavudde bakitereza mu process. Y'omukubiriza wa ssetteeserezo wa Uganda Ramon Lokoli Jacob Olanya era alagidde akakiiko ka Paalamenti akakola ku tteeka lya NSSF okwanguyirizaako mu kuliteekateeka lisobole okuyisibwa obutasukka nnaku 10 okuva kati okusobozesa abali mu bwetaavu okuganyulwa mu tteeka lino. I've given the committee 10 days to come back to Parliament. I can only, like we said yesterday, they said the Honorable Segiri was not okay. I persuaded the police. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Bassa Fama.
Omutendesi wa ttiimu y'omupiira ya Uganda Cranes Milutin Micho Seredovic ayongedde okukendeeza ku bazannyi abali mu nkambi bw'asudde abazannyi abalala 5 mu kwetegekera empaka eza World Cup qualifiers. Abazannyi abasuuliddwa Patrick Mbowa ne Ashraf Mandela aba URA wamu ne Brian Ahebwa, Herbert Achai ne Musa Ramadhani aba KCCA. Bano bawezezza omuwendo gw'abazannyi 10 okuli ne David Bagolo wa Vipers, George Kadwa wa Kiso Giants, Joakim Ojero wa URA, Davis Kasiri wa KCCA n'abalala abasuuliddwa ku Lwokusatu, era kati enkambi esigaddemu abazannyi 23 ku bazannyi 33 abayitibwa, era bano bakwegattibwako abazannyi 10 abazannyira emitala w'amayanja. Uganda Cranes egenda kuzanya ne Rwanda mu mpaka eza World Cup qualifiers nga 7/10 mu kibuga Kigali ate baddingane nga 10 mu kisaawe ekitende. Uganda eri mu kibinja era ngeri mu kifo kya kusatu n'obonero 2, Mali ekulembedde ekibinja ekyo n'obonero 4, Kenya erina obonero 2 ate Rwanda ekoobedde n'akabonero kamu. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omutaka Segirinya yeddirango nga muzzukulu w'omutaka Muteesaasira nga ye ne bazzukulu be bayitibwa Abagirinya nga be bawunda ebintu bya Kabaka ng'obutaka obukulu obwa Segirinya buli ku Mutala Lubanja Emityana mu Ssingo. Segirinya n'Abagirinya balina omulimu ogw'enjawulo gwe bakola ng'enju za Kabaka zizimbibwa era balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu kutereeza amasiro g'Abassekabaka ng'era be bawundanga n'empanga ez'Abassekabaka n'abalongo baabwe. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogw'ekkumi ogwamukulukusa bitungotungo omwaka ogw'2021. Bwe lwali bwe luti mu 1975 gy'emyaka 46 egyakayita, President Abu Jalal Idi Amin Dada Awongo Nyabiro Ume yayogerako eri olukiiko Ttabamiruka olw'ekibiina ky'amawanga amagatte mu kiti kye ng'eyali nnyini ntebe w'omukago ogutaba ensi za Afirika. Saalongo Idi Amin Dada yakola ekyobuzira bwe yasalawo okwogera mu Luganda n'ategeeza abali mu lukiiko nti ye teyali mweteefuteefu kwogerera mu lulimi lugwira, bw'atyo n'ayita eyali omubaka wa Uganda mu kibiina ky'amawanga amagatte Khalid Yunus Kinene okujja asoma ekiwandiiko kye eky'Olungereza. Amini yakinoganya nti ye yali mwana mufirika ddala eyali tayinza kukozesa lulimi lwonna lunyuunyuusi, nga Amini bwe yali tannaba kuwogera nga bamukulembeddemu okwesogga ekisenge omwali olukiiko. Ekisenge kyonna kyasaanikirwa emiziro egy'amaanyi nga bagyolekeza omusajja gwe baali bamanyi obulungi nti yajjula embazuulu era yagaana ejjoogo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Munnamagye yakulemberamu abajaasi okuwamba obuyinza ejjini Koloneli Mahmudi Domboya agenda kulayizibwa mu butongole olwaleero nga pulezidenti wa jjini ow'ekiseera mu ngeri ya kirevu ntende kyalekerera wante ne kikwata wambuzi. Okulayiza Domboya kujjidde mu kiseera ng'omwezi gugenda kuwera mulamba kasookedde ng'aduumira abajaasi ne bavuunika gavumenti eya pulezidenti Alpha Conde eyali yakatandika ekisanja kye ekyokusatu nga kye yafuna oluvannyuma lw'okukuutiza ssemateeka. Koloneli Mamadi Dumboyo w'emyaka 41 emikolo egy'okumulayiza mu butongole gyakuba mu maka g'obwa pulezidenti nga gyakwetabwako abo bokka abalondobemu abayite newandibadde ng'ebyokumulayiza si bya ku lumwetu ng'ensekera empanga. Dumboye yavuunika gavumenti ya Konde ng'agiranga obukenuzi n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Agenda kufuuka pulezidenti owookubiri mu buto ku ssemazinga wa Afirika ng'addirira Koloneli Asimi Goyita pulezidenti wa Mali ow'emyaka 38. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa kakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Mu mawulire ag'ebyobulamu abakugu bakizudde nti omuntu bulijjo okwettanira okunywa amazzi agawera tekimuyamba okukendeeza obwangu bw'omutima gwe okulemererwa okukola, nga tekiba kyangu nnyo omuntu anywa ennyo amazzi okufuna okwesiba kw'omutima. Abayivu mu buto abaazannyisanga empagi z'eggaali nga bazikubisa obuganga akawungeezi. Okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku National Institute of Health mu America ne balondoola abantu 1,500 abali wakati w'emyaka 40 n'enkaaga mu omukaaga.
Abogi b'obwongo bagamba nti bulijjo omuntu okwettaniranga okunywa amazzi agawera kisaabulula n'okukendeeza obungi bw'ebirungo ebya seramu sodiyamu mu mubiri gw'omuntu nga bino nno bye bisinga okuleetera omutima okwesiba nga gubaddeko embeera eguzinze. Abadde namuziga ey'okunoonyereza kuno omugezi Dr. Natalia Dimitrieva akinogaanyizza nti omusajja alina okunywa lita z'amazzi waakiri wakati w'ebbiri n'essatu buli lunaku ate nga abakazi bateekeddwa okunywa amazzi waakiri wakati wa lita emu n'ekitundu n'ebbiri olunaku. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.